Omulungi yakumide kwanda Rose Media Eugene kwaniriza nnyo olunaku lwaleero nkwebaza emirimu gyonna gy'otosaka engalo mukono subscribe nga toyanza nnyo toyanzege ate nabambi subscribe nga teekako notification bell lwoteka video beerenga oziraba mu budde. Olwaleero namawulire gennina ga mwana mulenzi Omukunja atasera ne munne King Sheeba bambi bagenda bweru ekiroto kyabwe kituukiridde. Tubayozaayoza kubanga kati passport batulaze nga visa zafulumye bagenda Qatar era nga bagenda ku performinga bagenda kuyimbira abantu baayo music waabwe omulungi ennyo banange bano tubawagire. Kakati ne bibaddeko emabega babadde Love Mass avuddeyo nga atandise okuba ebituli mu nkolagana y'abana abantu ababiri ng'agamba bano bali ku business naye Omukunja atasera avuddeyo n'amuweereza obubaka n'amugamba nti yali ayagala muwase bingi ogenda kubanga olaba mu video naye ffe kye tusinga okusanyuka tulaba bulungi ng'abantu baba bafunye essanyu tulina obbawagira bambi. King Sheeba akigwanira ate ne Mukunja naye bambi yakola kinene. Tubasabire bambi Mukama abayambe batambule bulungi olugendo lwabwe lugende bulungi ate byonna babifunemu. Mukama omulungi kakunjagalire mukwano kantekayo video beerenga oziraba. Bye. Everything is good for the people of living of Qatar, Doha. We are for the coming in 12s of Ogwomunana, and we are going to the singing of all our songs. King Sheeba Omukunja atasera live in Qatar, Doha. For the adding. Qatar. We are calling everyone. We are for the supporting us in our music. Gezaako oluliwo. Ako kogere mpulidde nga kabadde akatuufu. For otherwise the peoples we write for something. Okay. Thank you so much. Bana y'Oluzungu lw'omukwano. N'olwange lwontawanyamu naye. Nema naseberera. Naye ate oluyimba osobola. Naye ate oluyimba nsobola nkuyimbiremu. Nyimbiramu. Tugende. Your sweet lover in the Omukunja, in the Irish, in the flowers portable, in the table, in the I wise in the crowry, and the going, the coming, the come is the face, the come is the hams, the come is the legs, the come is the mama naffe olunaku lulituuka Mukama katuvudde tumukwate bulungi tubeere n'empisa ate twagala abantu kubeera twagala nnyo emana enzira newaana oba ne tuba babiri ne Mukunja ono ne batugamba muyingire mujja kugamba bannamwe era n'ennamba bannaaye essanyu kirakamu eriri omwo era njeegomba nnyo era olunaku lwe nnaagiyigiramu ono Mukunja ajja kuba nina essanyu bonna nja batumira bonna abanjagala ne benjagala bonna naye nga Mukunja ye simuggyako linsonga kansonga ayinza okunkuba kaguuli nadda mu maaso ate nina amaalogedde ate nyina n'agakongooto Amaalogedde nyinange ngalina ekigenda tekibangawo nange nnyonyi sigirinnyangawo. Mufamire yame waliwo yali agirinnyeeko bakko agenda osooka. zagenda osooka zisiina bendabayo Tokkuta. Fembide tokkuta. Laki? Simanyi. Kale kanyimbiremu ak'Oluzungu. I am a mountain. Ndasekawulira. I am a mountain. I am a mountain. I am a lion. I am a
people, oh, I am a dancer, and I started in that, and I started in the. Akati kakuyimbira kana kozo. Asawusa. Yo asawusa. Yo asawusa. N'otuula n'oyiiya n'ebivume ebipya. Nina ebivume ebipya kati mbisookeza kwani. Gwe amaanyi ogamalira mu kuyiiya bivumo. Abaana abato abaze ku TikTok oluvannyuma bagenda kugaggawala nga tuli ku TikTok ne zi following zaffe. Yashipopi yagenze Nigeria kusoma. Bamukunja be yasanga ku TikTok bakyali bafa abalala sigenda namenya mannya gaabwe bali Uganda. Ebintu ebimu biruma naye woba togumye. Ebintu ebimu biruma naye wooteegumya. Ogenda sanga positi z'abantu otya nozikomentingako yadde okulayikinga ng'olaba eyajja ku TikTok eyajja ku Facebook oluvannyuma akikubyo singa gwe yasookako. Ekyaddala Yashipopi twamusooka ku TikTok. Laavu Mase wasooka Yashipopi mu kutoba. Bwe mba soogedde nti nkuwaayiriza Yashipopi Laavu Mase wagenda ku Bukedde TV abanoonya nga Yashipopi ali mu P2. Let me for the repeating. Laavu Mase wagenda ku Bukedde TV abanoonya. Ate omuntu agenda kubanoonya ng'era atobye nga abasajja bamukubye lwefuti right center lwefuti ne bampabulamu ne baŋŋamba omuwala oyo wandi mulese ne musigaza omukwano. Laavu Mase ebintu byagundi byonna nabireka ebyokwagalana n'ebyokwekuba embaga nabireka kubeera natulamu neŋŋamba n'embaga gye twali tugenda okwekuba gwe wali asasula buli kimu. Nenfunamu okutya nenkusaba era nakukubira nenkugamba Laavu Mase tusigaze omukwano. Tusigale nga tutambula nga we tubadde. Okitegeera gwe ate wajjamu busungu ate nga tewandinyiize kuba nze kye nakunnyonnyola nange neefaako neebalirira. Buzibu ki gwe bwe wakirabamu okusigaza omukwano tusigaze omukwano. Kati oli awo owoza mukunja tamanyi yadde wenfuse simanyi tetwerya. Lwaki oneegaana budde buno? Are you forgetting of the point? Lwaki oneegaana budde buno? Nina kye sikumanyiiko mukwano lwakuba nze saagala nnyo nze ndi musajja nze ndi gayirwa kuba neeberere no mu ghetto naye mmanyi waliwo omusajja ebintu byatayogera. Akasente nga wali ogenda okampa kubanga wali ongambye okumpa $50 nenkugamba olwo maze okwekuba nenkugamba Mase mpa obukadde 2 ndyoke ngende ewammwe ndage nti no nkwanjudde. Okitegeera gwe nongamba ate mukunja otaddewo embeera ate gwe nga we twali tukola oluyimba lwo wetwagira gwe nga saakuggyako simanyi biki naye nga nze ekyali kikuŋŋambisa $2,000,000 nga nje noonya ngeri yakukivaamu nneme genda wammwe. So Laavu Mase bino byonna tetwandituuseeyo eno tetwandigenzeeyo sweetheart wange era kwagala naye amaanyi g'otadde ku Sheeba mangi tejjoko muteeka ku Sheeba amaanyi nze onkozesa ensobi. This is your captain Sebiranda Muhammad speaking. Thank you so much for choosing Air Uganda and kindly I'm requesting gwe ate olagawa ozungazunga kisimala gwe mulundi gwe ogusoosa okulinnya ku nnyonyi oli musiru. Sorry for that. Kakati mbate ntuusako kubategeeza bannange temusagaasaga n'ennyonyi esitula mbagamba temutambula gwe owuba amateteyo gatwalawa onoonya ki? Thank you so much for using Air Uganda. Kansoke kuba embwa eno.